ozo obuvuyovuyo muyombye akutemu ebintu byagenze mwami teyagambye ko nti akutadde naye akutemu obuntu bwe naabula oba yavuddewo agambye nze sigenda nakudda nga toluusi ali naawe wekka. Kati awo obusiraamu buwa provisions emirundi ebiri. Singa omwami ono abula wadde n'essimu teziriiko yalina layini yazikyuza tetumanyi nawa gyali, kati awo tulina views ziringa bbiri. Oba nkuwona mu kusooka tuvire odda sembayo munaye mbadde nkwadde chance. So tugamba nti abahanafi n'abamaliki n'abashafi wana Uganda mainly tugoberera position ya shafi. Omukyalo we bamuwa emyaka ena ng'alinda kubanga oli aba yadduse budusi yabuze. Bw'oyanguyiriza okugyawo obufumbo obwo ayinza okukomawo ate wayingira wakavuyo awo ambiri yaliddewo omukyala aba ali awo nga enanyini bakomyewo nga bafuta emyaka 2.5 tolaba wajja wakavuyo. Kati abo abahanafi n'abamaliki n'abashafi bo bagamba tulinda emyaka 4. Meaning oyina okulinda emyaka 4 nga tonedeclaring nti obufumbo buno buvuddewo bw'aba omwami ono yabuze bubuzi n'amasimu tegaliiko tetumanyi wajjali sekza tetumanyi nangeri oba ayinza okudda. So awo naye abahambali abaimaamu Ahmad bun Hambali bo bagamba asita guwera omwaka ogumu omuntu ono talabikako omukyala abeera asobola okukola ki aba free otambula era bawarenje paka ku myaka 4 yolangawo bakitema nekidda ku mwaka omuntu oli bw'alinda omwaka mulamba omwami talabikako wadde ko communication konnaaka akatandikirwako tewali b'omukyala we bamugamba nti kati agende shali yeesazeemu obufumbo meaning gwe balesewo ate si gwe obusazaamu oba olina okugenda oba oli awo gye bakuwoobera naki n'oteekayo keesi nti ono yadduka bannange mu nte. Kati bali bwe ne bakola ki ne bakuta ate ne bayimaamu bannange omukyala bw'ajja ng'alina keesi obusiraamu gye butunuulira nga ntuufu tobeera mu kumubaddeningana na bizibu kubanga abaami abamu ate bayingira mu nsonga z'obufumbo ng'ate bali mu kuyambako mwami kunyigiriza mukyala nga bo balinga aziifu nti beekobaanye n'oli batuuse obuzibu ku mukyala gw'omuntu alamula mu busiraamu abo bajja kuwuuza obulamuzi obwo wakola okiraba. So tuukiriza obulamuzi bwo kubanga olaba aya etugamba nti walawala anfusikum nti yimirira ku buluŋŋamu oba ku bwenkanya walawala anfusikum ne bwe tubeera nga kyoyimiriddeko ate kikosa ggwe ng'omuntu era obusiraamu bukulagira nti ne bw'oba nga weekosa bweyimirira ku mazima. Kati otuuka otya okubanga onyigiriza omukyala alese genuine case omwami yabula myaka 4 talabikako wadde essimu tewali just zero. Wawa oluvuuvumu mbolaka yagenda eyo Sudan naye nga tewali wadde ka communication akatandikirawo. Kati emyaka 4 wegiwera omukyala oyo aba aweebwa amagezi agenda analifayinga teyedeclaring nga bwedeclare nzi yennyini mu kayumba ke kati nze ono mutadde tuba tulina okufuna official nullification omuntu yabagatta naye nadeclaring nga guno obufumbo mbujjawo meaning omwami oyo ne bweyekomyakomyawo tumugamba embula gye wabuzeemu bifeeko genda onoonya omukyalo omulala oba kati ate awo alina kuddamu ate contract ejja ajja akonvinsinga ono omukyala kubanga ayinza okuba yagenze eyo Sudan bamukubire n'emiguno bamusiba kati nadda nanyonyola keesi nga ddala ntuufu yadde tewali ngeri gyayinza communicate nga yesi yavaawo anyiize naye bwe yavaawo yali alooza agenze Sudan wiiki 2 kati bamusibye emyaka 5 kati agenda okudda omukyala naye tanafumbirwa naye ng'ate twasazaamu obufumbo kati awo in that case since tuba twasazaamu obufumbo aba alina okuddayo nanyonyola okiraba naye jjukira Abahambali bo bamuwa mwaka gwo mu mwaka weguwera omukyala ng'agenda mu kooti nga basazaamu. Tujjukire bannange nti muganda waffe Asuman Basaalirwa yazuukusizza etteeka lya Qadhi Court. Simanyi oba
osobola omufunako basabye yalingako US wano. Yes. So ndowoozamu nti singa oba omutuukiridde abeera asobola okujja ano n'atuwa detail ku kintu kyakyo ekintu kya Sharia Courts kubanga Sharia Courts Constitution ya Uganda yakita olw'okuba nti abasiraamu unlike abantu abalala amateeka gaabwe gali detailed nnyo. Bw'ogenda kati nga ku bakristaayo yes balina amateeka gali general naye tebalina gali detailed nnyo nti omuntu asobola okugayimirizaako ekkooti namba. So tuddayo ntulilayinga ku mateeka ga constitution ya Uganda naye kati bw'obusiraamu bulina amateeka gali detailed just otunuulira ekintu ng'ekyokwawukana olaba tusomye wano wiiki ne wiiki. Kati olina ddiini ddala gy'osanga ng'erina amateeka gali detailed bwetyo. Kyobanga gavumenti yateekawo provision ento tuteekewo ekkooti nga zo za Sharia kubanga bo abasiraamu ebintu byabwe biri more complex birina details nnyingi. So kiri better ne tubafunira ekkooti yaabwe nga yejja kukozesa amateeka agaabwe waleme kubaawo nnyo kontana wakati waki wa constitution ya Uganda n'abasiraamu. So tugambye omwami abulidde ddala talabikako tumuwa between mwaka 10 n'emyaka 4 bw'obaza ekyahambali ne wano Uganda tutambulira n'oku kyafi so tubale emyaka 4 bwegiwera genda basazemu obufumbo obwo kati obeera free okufumbira oba tolina musango gwe ne loli ne bwakomawo oba takyali bbaawo kubanga tuba twasazaamu. Kati tulinayo owokubiri ye waali n'essimu ze kweziri naye takomawo. Kati oyo wa type eyo omukyala bamuwa options. Omukyala asobola okugenda n'asaba okwawukana n'omuntu atali serious ono. Yes. N'asaba nti bannange omwami anti mulaba wadde ne rent taleeta wadde emmere nze munjawule naye. Kati awo tewabeerawo nnyo bya budde wano tebataddeewo kitulaga nti oba bamulinda omwaka asooka akola obuvuyo bwe. Naye omwami singa abula kubanga kyetusuubira nti omwami osuubirwa okuba ng'oleeteza akameeza buli lunaku. Kiba kitegeeza nti singa obula n'omala ng'omwezi mulamba abantu babasuula awo ne landlord ababanja yabatiisizza abawadde deadline. Kakitegeeza tebakyalina mwasiriza omukyala kati aba alina okweyiya. So omukyala bamuwa freedom okweyambula gwe aliwo n'essimu z'okweziri emessage bakuweereza either ozza ovuma oba osirika busirisi. Kati awo in that case omukyala bamuwa right okuba nga akola ki ateekawo hulu n'ayawukana n'omwami ono omuze omuvundo ogwo gwatandise. Naye era omukyala asobola okukomplaininga basazeemu obufumbo bwabwe ng'aleeta reason ey'okulekebwawo kubanga jjukira obusiraamu bwo bwateekawo obufumbo nga bwakulabirira mukyala. Kati omukyala meaning singa omwami ono alemwa okutuukiriza kino ekyamuleesa omukyala awaka kuba omukyala naye yalina ewaabwe nga bamuliisa. Kati gwe n'ogenda n'omugjayo n'omuleeta n'omuteeka mu kazigo wano mu nkoma kati n'omusuula awo woli amasimu go gale olumwa kulabako ng'osalimbira mu nkoma naye wagaana okuddayo ki ewaka. Kitegeeza nti tekenekale wamu abandoni. Kati awo omukyala asobola okugenda ewa imaamu n'asazaamu obufumbo obwo okusinziira ku reason eyo nti omuntu ono yabusukumbinga oba kaadi oba kinaabeera. So okubanga omuntu omuviiriddeko ddala totale esobola okubeera ground imaamu oba kaadi okusazaamu obufumbo buba tebukyalina mulamwa. Omuntu wedde taliiwo wadde waali nti ku masimu kwali amanyi addamu esimu n'agikwata n'awuliriza n'agaana okwogera naye nga meaning ali reachable tetwaga nti yabula. Omukyala asobola okukomplaina nga ntusazaamu obufumbo obwo olw'okuba nti omuntu ono amukosezza bayo okumwabandoninga. So ekyo nakyo kisobola okukola era in that case given nti oli abadduseewo kino eky'abaana mainly tubateeka ku mwami. Naye omwami ne bw'oba nga weerimbye nti odduse as long as osangibwa ewantu ewalala we tusobola okufunira omukyalo ono oyide tumuwa permission okuba nga ayawukana naawe. Naye kino ekyokulabirira kiddayo ewuwo era niidi bwe tuba twetaaga kusiba busibi tukukake okulabirira bano abaana b'omukyalo ono gwe waleka
nakyo tusobola okikola. Omukyala ye bwakweyambula nga talina baana tolina buvunaanyizibwa, naye kasaabira nga yazaala omwana osigala okyalina obuvunaanyizibwa obulabirira omwana oyo wadde omumaamu we takyali ki mukyala wo. So n'olwekyo abantu balina okubibalansinga. Kale omukyala ng'oyo bwakusitukira n'agendera mu fida ne bakukwata ne bakusiba ne bakutwala mu kooti ne bakolako obulabe, towooza mbu ate simanyi musiraamu ate yantutte mu kooti etali yabasiraamu. Nedda gwenyini weeretedde ebizibu. Katonda naye n'anoonya ekyokulwanyisa kyayinawo nga gemagezi kooti za Uganda eza bulijjo bwakutwalayo ne bakukaliga teweebuzaabuza. N'obusiraamu buyinza omuwagira mu kaseera ako nti agreiminga right ye ati talina tools ndala kubanga for now tetulina kadhi court. So kadhi court ndoza bwe zinatandika okubeera operation oluvannyuma lw'etteeka lya nze basaalirwa oba oliawo zijja kubanga nazo zirina capacity nti omulamuzi omusiraamu asobola okukola ruling poliisi neekukaka. Now in that case ndoza kijja kuba kiimprovinga. So kyetugamba ekyo abantu twegendereza ensonga y'okwawukana eno, tugambye tukuume emirembe. Ebintu byonna ebireeta stress awaka nga tusobola obyewala tubiveeko from day one, tumanye nti ebyo bijja kutujja ku mulamwa. Tuba twawukana nga ddala tetulina kyakikolera, twawukana mu mirembe. Tugulayo provision y'okuddiŋŋana naye byonna tugoberera amateeka g'obusiraamu. Amateeka ago si muntu eyagadesigninga. Allah yennyini yatukola yamanyi buli omu gy'ava neyenkana, ye yatuteerawo amateeka ago tugagoberere. Buli lw'ogagoberera osangamu ekirungi ate n'ofuna n'empeerero okuba nti oli ku ibaada. Assalamu alaikum. Walaikum salaam wa rahmatullahi. Yusufu ono naye tumuzeemu oba? Yusufu andagamba. Yusufu morono ekintu omukyala bw'agenda ewaabwe ng'amazeyo emyaka 2 tafumbiddwa ate mwayawukana ate wano amateeka gagambye nti amala kufumbirwako omujjayo. Kati ago amateeka ge tugambe ge gali nga mmaze okwawukana emirundi 3 sinti buli agenze amala kufumbirwako. Nedda tugambye mubadde bafumbo nemwawukana, nadda nemwawukana, nadda nemwawukana. Kati gibe nti mwawukana mulundi gwakusatu awo nga tusiba. Kati bwagenda gwe tomanyi oba yafumbirwa tolinda bulinzi myaka 2 n'ogamba ndowooza kati alina okuba nga yafumbirwa n'anoba. Toyimagininga olina okuba nga olina evidence eri solid nti omuntu ono ddala yafumbirwa. Ate si bino ebyekiyaaye mbu yagenda weewa ekisajja n'awangaalira eyo mu bya haraamu kati akomyewo. Twogera ku shariya nga bwe wamuwasa meaning yagenda ne bamuwoowa ebituufu byennyini then n'ayawukana n'omwami mu ngeri entuufu ekkiriza ddala okukwawukana mu busiraamu. Awo oyinza okukola ki mukano so si bino byeyabuze ate nadda. Naye abakyala twabawoninga omwami buli lw'okkiriza n'akuwasa yaba akulinako obuvunaanyizibwa. Bw'odduka waawaka nga weerimba mbu onobye oli mu kulyaza amaanyi ojja kufuna ebizibu binene nnyo egy'ogenda dhulumu kintu kibi nnyo kubanga ono omuntu gw'olyaza amaanyiza afuna chance ey'edduwa eri direct egende wa Allah. Kati ate naddala nga gw'oli mukyala talina kyagenda kukola kitegeeza nti kati Allah ate yalina okubanja haki y'ono yakuwasa wadduse naye naye talina kyakukolera, talina weapons za kuteekako. Kati awo Allah yennyini agenda okubanja, tagenda ojja kwesanga nga yonna gy'ogenda ogenda kufunirayo obuzibu. So bwe tuba nga ddala tukooya abaami twawukane nabo mu nkola eya hulu loopa nti bannange nze ono omwami sikyayagala munjawulo ebakubiiringa ebakubiiringa ogende emirembe otandika obulamu bw'obulala. Naye the majority of cases okwawukana mu bufumbo tekuvaamu nnyo birungi biri awo. Kituufu. So abalowooza mbu bw'onaayawukana mbu olwogenda kufuna emirembe tolina mirembe gy'ogenda kufuna. Ekintu ekyo na Allah ne bw'olanga yakikkiriza kumpi agala kigaana tekiinaamu nnyo birungi biri awo. Just twakiteekawo obusiraamu bwakiteekawo olw'okuba nti abantu olumu bayitiriza ne batuuka mu kaseera nga bagenda kwekosa. Kati okuziiza okutuuka ku level eyo nti oli yasse ne munne abantu abo tubawazi baawukane tetubakaka. Naye nga si kyekintu ekiri awo ekyokwenyumirizaamu nti oyawukana ate ne weewaanawaana nga bwewayawukanye. It's a negative kiringa bwavu tosobola kwewaanira mu bwavu nzikumola asiina wadde ssente nedda si kirungi era osirikireyo mu nnyumbayo n'obwavu bwo si kintu kyakwewaana nakyo. Tuyanziza tweyanze.